nga tusoma kukozesebwa si kukola so si kusaawo mirimo sifu okutondawo emirimu so si kutondawo emirimu nga ogenza osome okomewo okozesebwe obubaka obwo obwa gavumenti teyalinyo bulaba ku graduation nga bafalasira abayizi abatikkiddwa nti mubeere abatondawo emirimu naye kati anaagutondawo atya nga si kye wamusomesa eri mukosi wamuwadde bwadde omusomesa si kye wamusomesa wamusomesa kukolera balala wangi naye nga tejjukira waliwo ekirala kyoteekwa okuwangula ekikyekweseemu kuba ebintu bino lukwe lw'abazungu luva eri mu bazungu muzungu bw'atyo bwe yakiseetinga nti munaasomanga kukozesa bintu so si kubikola tunasomanga kukozesa bintu so si kubikola kozese computer bw'ogenda ku university okusoma era omwana wagamba nti ali Makerere asoma computer gw'otwala ng'omutaano n'omubuuza nti ogisomyemu ki osobola ogikolaga nti batusomesa gikozesa manyi mouse bamusomesa gikozesa so si kugikola. So until you industrialize this country, eggwanga noli industrializing abantu ne baba nga basobola okukola ebintu so so okuyiga bikozesa wangi no tosobola gonjola kizibu kya bbula lya mirimo oba ebyemikono bijjidde ebyemikono biri ku level yabyo ebyemikono lwaki gwe byotunulidde byokka byokka ebyekyali ku level yabyo twogera ku industrializing a nation nga buli ogenda ali ku Makerere ogenze kusoma kukola genda osoma okukola essimu eno genda osoma okukola sabbuuni oyo genda osoma okukola olugoye luno vaayo ng'omanyi okulukola naye omwana omubuuza nga avudde ku university nomubuuza naye omanyi kukola ki nga tewali nagana yamuzi magali nti nga alina emyaka 25 omanyi kukola ki nga talina kyamanyi kukola naye nga ate sente zagenze omuzadde yaweeredde omuzadde yatunze poloti n'asasula semesita omwana nava nibamugaa nti omanyi kukola ki naga nti oba manyi kukola ki nga naye kyamanyi kukola nakimanyi kakati kaliculamu eyina okukyuka omuzungu tuuke ku leve emujeemera twetaaga kujeemera muzungu ne ba agenti be bano abali wano ba agenti be abayimplementing nabo tubajeemere kuba bakola curriculum nga inabo ogendo gitunulira bagiyita mukooya bwongo ne kati curriculum yo ani aliyinza okutuyamba nga curriculum yennyini ate n'abalina ogikyusa naye wasomera mu curriculum eyo kisoboka naye bakinyumirwa kubanga yo muzungu eri mugezi wana yatuteeka mu ba agenti be bali wana bagiprotecting nga curriculum eyo nti esigale bwetyo nga bagiyita mukooya bwongo kyovulaba nti omwana ayingira bwati secondary bw'aba avawo yeetikka ensawo y'ebitabo ng'eringa endiboota tobalabanga omwana yeetikka ekisawo bwati ku mugongo n'omugamba mulimu ki omunaga nti bitabo naye ng'ebitabo ebijjudde muli ezimu ku subjects ezirimu tezikyali relevant tezikyalina kyezigasa wabula bakikola bwe batyo nti osome ebintu bingi nnyo y'omuzungu ali eri yakiseetinga akuleeta naga soma ebintu bingi nnyo naye nga buli kimu olozaako buloza kamase katonotono chemistry katonotono fe batuwaako twasomako kamasi batusomesa musale kimu ne office practice op kakati nenange nali tunula bwenti kakati buli kantu boche bakola osoma subject ya 27 naye nga buli yemu tewalina gy'omanstalinze buli kamu bagenda bakutonyeza mubutonyeza bwe bati babuuza bandi lwaki mukola bwe yandi unnecessarities bagandi unnecessarities ziri e Uganda enkono yaffe kyalimu ekizibu nti toyinza kugamba nti weteekereteekera okukola tutamanya kyonookola nakyo tookole oba kirimu emirimu tekubanga emirimu mizibu nnyo tetumanyi kyonookola nakyo tookole ebintu bizibu tetuyinza kugamba nti osome kino kyokugukamu wabula kintu bagenda bakolozaako batonyezaamu kamasi mutonotono chemistry katono physics mutonotono buli kantu kale wena novayo ng'olinga buffet obalanga buffet omwana omubuuza kati tukitwale wasomye eki kyomanyi nagamba ebintu ebyo byakemisi twabiwuliddeko ebyakamasi twabiwulirako n'ebyegundi babitugambagambako kakati ate b'abazungu tebakyasomesa baana bwe batyo tewali mwana asoma subject eze Uganda zetusoma tewali ye Bulaaya Bulaaya ovira ddala oluva bwoti eyali badde nga primary n'otandikira okutegera ky'olifuuka
era ekyo kyosoma bwekuba genda ku mwezi nomanstalinga ekyo ate ebirala obutabimanya si musango okubanda ebirala tobimanyi si musango naye ate kyomanyi kyokimanyira ddala obutamanya birala si musango tewali akuvunaana nti lwaki tomanyi history lwaki tomanyi kegundi kubago tebikuyamba ekyo si bye nasoma that's not my area that's not my expertise my expertise is different ekyo kyeyasoma era mwanoonya omulimu era mwagufuna era nagukola naye wano tulina ketuwekwasa mbwati emirimu gya wano mizibu unsatanities tomanya kino wekigana kati buli kintu kyonna bagenda bakutonyezaako butonyeza basula ne batonyezaamu chemistry mutonotono physics mutono science mutono buli mutono omwana gandi kino kimanyi nti babitujjawo butwali tutandikawo semester batuwako introduction yawo naye nga talina kyamanyi n'afundikiranga kalina kyekimwetisa gali agatabaganje ennyo kubanga gonna alina okugeetika aga subject ezo bagenda omukuluusanya nazo subject 25 subject 25 naye bwogenda okunoonyereza ate kyo kino omuzungu okwotegera nti ate tuli mu lukwe lw'amaanyi ate waliyo subject yo gy'oteeka okuvaayo ng'ogimanstalinze lwe luzungu lwa queen tolutema lwo tebatonyeza mbutonyeza bagamba olulwoyino birala byonna ne bwobigwa ebirala byonna ne bwobanga obigudde oluzungu lwa queen ne bwobanga obituuse n'oluzungu ne lukukuba ogudde naye sooka oli ejjooga eriryawo sooka oli ejjooga eriryawo n'omubuuza ddala ne Germany bwekito bwe kiri ddala ne China bwe kiri nti omuntu oluga oluzungu aba agudde ne Russia bwe kiri ne France bwe kiri ne Denmark bwe kiri ffe tubaddeyo mu mawanga n'osingana Profesa Mulamba Denmark nga tamanyi luzungu ate nga si musango okubanga talumanyi ate profesa talumanyi ate si musango Denmark talina kya luzungu nekyama ne baga nti profesa dokita naye wano ewaffe colonialism akyagenda mu maaso omuntu nasinziriraga nti olina okuyiga oluzungu lwa queen n'akasente kano kaweereza katopinza apo ku budgeti yaabwe kawe ka contribution yako akavudde e Bulaaya akajja muli budgeti yaffe bakaleeta bakuutidde ne bagamba bannaye sente zino queen agamba oluzungu mulunyweze nnyo era abana mbambaza ebigumba mu bulago buli alugwa era queen yagamba nti mwambaza abaana ebigumba mubambaze ebigumba muyeye nnyo oluzungu lulina okugira ennyo mu lusosowazi nnyo naye ng'eri ewaabwe ate si bwe kiri kuba naawe nababuuza ne baga naye kituufu n'omwana e Bulaaya bwagwa Oluganda aba agudde nnyo baga nti ate biki ebyo kakati oyogera biki ebyo katukyali mu busibe tuli mu colonialism bo basigala batufuga mu ngeri yaba ng'omuntu bw'akusumulula naye akujje mu kkomera naye n'akusiba omugwa ku kugulu nga muwanvu nga bw'oba otambula toguwulira paka lw'oyagala okubaako weeyongera ogenda okuwulira ng'oliko omuguwa kati omuguwa bo baasigala batusibye emiguwa gyabwe ku magulu bagati kati mutambule temulina buzibu bwonna tambula mu kkomera wangi twaliyambye naye eggwanga lyaffe tetulyagala tetuli patriotic kuba kati ebintu byengeri nga tolowooza nti nze abyogerako nze nsinga obitegeera nzekka wali ababitegera abala bangi nnyo abakugu ababitegeera naye kati challenge weri tetuli patriotic tetuyisobola kugamba nti ne bannange ab'China baakola batya abaisirayiri baakola batya bo abegindi okuva mu kikoligo kino baakola batya abayikoleyo okusoma ne bafuuka baprofesa nga n'oluzungu talumanyi baakola batya medicine n'agisoma n'agimalayo ng'agisomye mu Luchina agisomye mu Lukorea agisomye mu Denmark mu Germany mwagisomye eggwanga lyaffe tetulyagala twasigalawo tusigale nga tuli mu basibe bwabwe kuba ne challenge endala weeri tunyumirwa nnyo sente ziri ze batuwa abazungu sente ze batuwa tuzinyumirwa kubanga zino ezaffe ze tukuŋŋaanyaawo tuzibba ffe nnyini tuzibba tukyazibba zetwekuŋŋaanyamu wano tuzibba ne tulinda ezaabwe zijje grant zijje kati grant ezo ezijja kubanga zo tulina okukakasa nga tuzirambika wali ama ebbanja eritubangibwa naye nga teryali badde ddene bwesityo kiva mu kuba nti ezaffe ezaali badde zikola ebintu ebintu nga tubyekolere nga tetukyali mu busibe bwabwe tuzibba kati kyobalaba nabo batusibyeko buli kyebaagala bagana ebisiyaga mujja birya ku kifuba ddembe embuto mwino zijja mu ku kifuba ddembe anti mukyayagala sente zaffe kati bwe okyayagala sente zaffe tojja kwetagako sente zokka n'emize gyaffe olina ogikola
katolina bogenda kwa katuli wano tulekane sawe no waluli ne teke pya elija wali wulide wanji bali paki mu East Africa area East African community parliament aha eri mu iyala oboyagala batoyagala bo bali teteka tolina bo bagati mujja direta atenga sente zabo zaagala bali sibyeke sente zijira bas sente basibye mu maaso emabega ne basibaye ekintu kyabwe ekijja kiri basabisemu ebintu byabwe bisatu bagamba obwana obuto buyina okuyiga sex nga bukyali buto bumuyige kakano okajiwa kango okaparkingide ebisawo ekisawo kya kondomu mu suitcase nga nakyo mwekiri n'obupeke obulemesa okufuna olubuto kaana ka primary obikawo obudde bukyali kubanga okateeka kagenze mu nsiike okatumye kagende bali abasomesa babulinze kulina etteeka buli mala okuyitamu babulinze okubusomesa sex nga bwa P3 era nabo mala omusoma bugende bumugezese entiisa bo gye batya tebatya okwenda siko boogerako tebali ku fornication sije batya era ewa katonda yete bamutya era tebwagadi pandange yotebere fornication fear yabwe is not fornicating their fear is not adultery or fornication their fear kana kufuna sirimu yekagwe batya kati bagamba kabere ne condom their fear is not fornication their fear kajja kufuna olubuto bagandi kanne wako kambale condom kali kaleme kufuna olubuto naye ate buba bulemereddwa ne bulufuna etteeka lino epya ligamba erija nti kati ate olwo bakole batya baligalayizinge abortion clinic zibeere ku luguudo nga zenkana zisinga flexible obungi nga zisinga flexible obungi zikuba n'obulango ne ku TV ono tulujjamu mu ddakiika mu seconds tuba twalupanguludde dda kakati omwana lwaki ate alutya ng'ate bali balupangula mu ddakiika ntonotono ate alupangula takwebuuzizaako yadde gwe omuzadde bw'aba yagenda mugundi mu ttaamu nga yagenda kusoma amutwala mu kisulo akomawo ne yeesaanya ng'alinga ate alufuna nako simanyi okiwulidde etteeka epya erijja bwe ligamba etteeka epya erijja lipromotinga comprehensive children comprehensive education baagala babusomese nga bukyali buto baagala promoting abortion baagala promoting okuvuga olupanga tubyagala gamazima gali bigati byonna nga bwobulidde tubyogera obuwangwa bwaffe tebubiwagira okukkiriza kwaffe tekuwagira tetubyagala naye challenge weri tetulina kyakkola sente zaabwe tuzaagala kati nabo bakutte sente zaabwe mu ngalo bagamba sente zezino n'emize gyaffe giigino wano totwalako kimu byombi bitwala kati bwoba onova mu busibe obwo okutuusa ng'otandise okussaamu ekitiibwa sente zo z'okolekitinga wano mu misolo n'olekerawo okuzibba nemulekerawo okuzibba mwanyi oba netulekerawo okuzibba netutazibba netuzaapulayinga bulungi netukendeeza ku kwewola kwewola naye tolina bwogenda kulekerawo tolina bwogenda balemesa kukakaati kako mize gyabwe ate ng'okyayagala sente zaabwe ku buli bajeti yo yonna otega engalo buli bajeti yo yokola otega engalo okola bajeti ng'era ez'embaga z'ennaku zino kikola naye nga sente zino therefore that is still a very big challenge tolina bwogenda ku protectinga buwangwa bwo oprotectinga ebyokkiriza oprotectinga values tolina bwogamba nga kiringa bwogamba neighbor nti twategeera ng'ali abafu naye ate ekizibu bwe kiri neighbor yatuwa kunva kati nolyoka ogamba abaana bo temulyanga abafu naye ate buli lwota bananva n'otumyewa neighbor sooka otuwe ku supu neighbor ali abafu naye ate gwe wotobeera nanva buli kaseera enva zammwe zemba nazo omwami muzibba mwina abaana abazibba mu sefuli y'ekiro kakati mwina abaana abazibba mu sefuli y'ekiro kakati nembeera nga mwina kudipendinga ku neighbor ate omusezi neighbor ali abafu kakati ate ayina obba wakusupu kakati ate mumugapete tuganye tetujja kulya bafu tetujja kulya bafuffe ate timubali mutya mujja balya mukyasaba enveewa neighbor ate gwe mugamba ndi musezi tulina okweddamu tuprotectinga enva zaffe mu sefulia tulekerawo okuzibba tuleme kusaba muli w'abafu kutuwanga supu wedde muli loaded nkakasa ebigambo byonna nga wobiwulidde ebyolunaku olwaleero ate olina kyobifunyeemu kinene tutambudde bwe tutyo akadde kakano katambudde tuli mu dakiika 23 zizino eziyise ku ssaawa 4 ez'ekiro kyolunaku lunakusuubizza okufuna ku ssimu njagala ogiteeketeeke noti 775
732 572 eyo simu ya MTN naye ne ya Airtel kweri ya note 7 note emu 93 ensonga yafuje nakugambye okubuuzaako yabadde kwatagana na nsonga ya kanisa n'ebyobufuzi nayagadde olunaku olwaleero wabeera ebibuuzo byotuwa omulabirizi kwe kyowulira nti njagala wano wekyali badde kinogo obulungi ku nsonga ey'ekkanisa engeri gyeteekeddeteekeddemu ensonga z'ebyobukulembeze kubanga ndowooza ekigambo ky'ebyobufuzi tukitereeze mu bukulembeze omuntu okubeera mu bukulembeze kale nno awo yitawo tukwatagana ebutereevu nnyo noti 775 732 572 eyo namba esooka ya MTN ate eyokubiri ya Airtel noti 7 noti emu 93 zisimu z'obukozesa naali ku radio naawe kozesa esimu tusobole okukwatagana tokozesa za ku radio kozesa zino zenkuwadde ne bw'oba okubye essimu radio giviire oba TV giviire gikendeezeeko tusobole okuwuliziganya kubanga bw'osigala ate okyayagala okuwulira amaloboozi go mu TV oba mu radio tubali tukwatagana bulungi nnyo 31 December kankujjukize eyo National Prayer Day kusaba kwa ggwanga lyonna okumalako omwaka omulundi guno kukomyewo mu kisaawe ekya Old Kampala weteeketeeke era buli kimu ogenda kukiwulira Monday ejja tugenda kutandika promotion yaffe eya Kingdom Got Talent nga mu mbeera eyo ennyimba zonna zozowulira eziyimbiddwa kwaya n'abantu ba Ssekinnoomu nga zonna zaali ku mulamwa ogw'ekiseera kino ekyokuddayo mu bufuzi omulamu era kwe tutambulidde ebbanga eddene zigenda kutandika okuvuganya ku radio ku simu ninga awulira Gerard omumpadde simu nzija ku simu nembadde kugaa nti Kingdom Got Talent ku Monday eno eya wiiki ejja tugenda kutandika okuba n'empaka ezo ku 93 Kingdom FM kyolina okukola kukuba simu saawa zigenda kubeera nga 8:30 ez'olweggulo luno okube olonde luyimba oluyitawo paka lutunatuuka ku fayino ku fayino omuwanguzi agenda kusitukira mu birabo simalabo ate era mu mbeera y'emu n'abalala bagenda kusiimibwa so nga ate naawe ayina ekitone ekyenjawulo ojja kujja oludakuwa freestyle alo amina ssebo osinzire nakuwadde ogamba otya essebo olina kibuuzo ekibuuzo nziza okwasiina naye njagala okubaza Bishop Kiganda ebigambo ebirungi byayogera eri eggwanga essebo kiyinza okwebaza kuba mutuufu bitukola obulungi nga bino obiwulidde kale weebale nnyo abadde yeeyebaza weebaza kale tweyanziza munnange weebale nnyo okubeera ku kanfuna omulala ali ku simu sifunye mukisa gumanya naye alina kuwadde alo wanji nnyabo Jackie oli ludda wa Kyanja oli kyanja oli ku TV oli ku radio oli ku radio soka okusanyuka because this is the first time I've managed to go through it. Always kibeera kizibu ate nga tubeera n'ebintu byaffe ebyokubuuza naye leero nsanyuse nti nonkiseemu but my contribution is of course okubeebaza. The program is a very good program tugirinda buli kaseera kubanga erimu ebyokuyiga bingi naye kyembadde njagala okugamba Musumba Kiganda nti yesterday abadde ayogera ku Ruto amuteekako a lot of praises naye there is a lot that we've heard about him. I don't know whether akozeko research. Yes, I know abantu tubeera aba Christians but I don't know whether yetaaga okusosowaza at the moment much as yes waliwo omulamwa guguliwa naye nga mbeebaza nnyo olwa program era tugifunamu nnyo. Thank you so much. Okay, welcome. Weebale nnyo aga nti William Ruto atwamogeddeko olunaku olwajjo naye mboba oli awo bebamuwuliddeko si ekyali badde oba ekifaananyi ekyali badde kijjibwayo newakwadde omulamwa gugenda mu maaso kale wangi ssebo
mukuru Sente za kajubi nkulamukiza ssebo. Essebo nange bwentyo webali okubeerako. Nze Kawoya. Kawoya oli ludda wa? Ndi no Busega. Busega oli ku radio ku TV. Ndi ku radio ekisinze okunnyumira. Essebo. Ndi ku makya kukeererako. Aha. Bw'ovaako ne ndyoka ngenda ku mulimu. Ku kyombo. Ku kyombo ate bwenvaayo ate ne nkuddako. Essebo. Mwegamba sikusagwa. Mukama akuwa omukisa. Nkulya breakfast ne supper. Essebo. Mwebale ebigambo bimutusomesa naye ebyo n'omusajja musiraamu. Essebo. Musumba ndowooza badde njangolo ku programu za radio waliwo musumba gye balina conference y'abaweereza. Ndowooza emisomo egyo bagyongeremuko kubanga abasumba bamu be tulaba tubeera ku TV ne badda mu programu oluusi za bya bufuzi nga wa mu kituuti naye n'odda ku bufuzi nga okuwagira kukuba campaign naye okuwulira musumba ebigambo byagaba eddiini tekontana na buwangwa bwaga nti ebisiyaga mu Buganda tubyagala tetubyagala naye abasumba abamu era nebaze musumba okugamba nti omuntu omugambe liida oba musiraamu basheeka mugambo ekisiyaga ogwawa mu recording okubanze mbagoberera nnyo Essebo naye eyanziza nnyo n'okusomeseza ku baana nga bali waka kubanga babeerako ne bawuliriza n'amanya wawaagwa namwe abasumba nadda bannaddiini mutuyambeko bannange ssente tezibatwala mudifeninga ebiteekateeka ebyo muveeyoko ne palamenti mugiyingire. Essebo abasumba ssente z'ebyobufuzi zibatutte bannange basumba Kiganda batugambireko gale munnange tweyaza Ssebo. Webali nnyo muganda wange gamba nti bannange abamu bagambeko mbukyeka waliwo ssente bezitutte bannaddiini mimwa ne gisibwako solo teepu mimwa gigendako solo teepu negikambira. Alo wangi hello wangi munnange kyaka network akutima ye kanfune mu ndowooza mulala Gerard mpo mulala network bambireke mutima ye asobola kuwuliziganya naye. Alo wangi kale Ssebo naawe gye baliko Ssebo Essebo munagamba nya gaffe oli ku radio TV oli ku radio Essebo kuwuliriza nnyo naye ntumirangako Bishop gogamba ngamba gwe wange kale Ssebo mwagala bye balisomesa eggwanga kale munnange webale nnyo balire ddala b'emitiyana nno mutwagala nnyo abesingo mutwagala nnyo nkiwulira ekibiina muli b'amaanyi nnyo tuli bumu bab'emitiyana eyo. Hello wangi munnange Alex hello wangi munnange oba network bambi simanyi kireka kiganye network sole bambi sole network labika yekutawanyiza kanfuna omulala. Hello wangi Amina Ssebo oli ludda wa nyongera ku ddoboozi Ssebo oli ludda wa oli Mutundu radio TV koli oli ku radio Amina Ssebo nnyo kubanga omusumba oyo ayogedde ku byobufuzi n'ayogera ne ku by'obukulembeze bw'enjigiriza gye tulimu. Bayibuli erina bwegamba mu Koseya mbu abantu bange babuzibwa okukola ki? Okumanya.
bamwe n'ababakulembera bakola ki niba abantu bangi babuze olwa abantu ababakulembera kave mu byobufuzi kave mu by'omwoyo ddala bwe tudda ku kyebyomwoyo abantu kumpi kati obulokole bakufudde nga bizinensi ero kyagoberera bya katono okujja kati buli omu yeenoonyeza yanfuna naye omusumba oyo mukama amwongera omukisa okuvaayo n'ayogera ku nsonga ezo kuba ayogedde ku kyakkondo omu ayogedde ku kyakibyo nobwedde mulama bwedda mbiwuliriza naye tweyongere okusabira eggwanga tetumanyi nsi gyeraga mukama abampeera omukisa amiina ssebo ate oyanziza nnyo ndoza kanfuneyo mu babiri tugalira awo alo ali ku simu alo hello wanji ssebo wanji munnange amiina ssebo ndi bulungi ssebo oli otya ggwe amannya sooka ogampe wanji oli kayungu oli ku rediyo oba oli ku tv otufunira ku tv oba oli ku rediyo oli ku rediyo kati buuza ssebo essebo genda mu maaso kubuuza ku kibiina kya nafupaaka kino so kiri kitya kibuuzaako ki ssebo tetukiyingira nga kiri awo bisopa atutangazeemuuko kale nze tunafuna abakulembeze baakyo kale weebale nnyo weebalire ddala njagala kufunayo omunfundikire amasimu mpaayo omuntu omu wanji alo ssebo wanji amiina ssebo kakati amanya kati Ronald nga nsinzidde kimuto mawale oli mawale ssebo kyaggwe wanji ssebo oli kyaggwe semuto oli ku tv oba ku rediyo ndi ku tv ssebo ssebo kakati nze ensonga musumba gyayogeddeko nenkwatako ennyo ssebo era kinumidde ebbanga kalikulamu yaffe tusoma ebintu nga tebituyambirako ddala naye byonna byonna era gavumenti yaffe weba esobola ekyo tusabira ddala ekikyuseemu tutandike abaana batandike okusoma ebintu ebibayamba ebigenda okubawa fyuka entangaavu ssebo kale awebale nnyo webalire ddala kamasimunuza kasooke tugasibiremu nkaawo nkwebaza akubye wonna wesinzidde aba netiwaaka bambi sorry abatasobodde kwogera netiwaaka nga yebatimaye naye mwebale nnyo mwebalire ddala okulabika nti nno kwe muli abali ku rediyo abali ku tv mwebale nnyo okubeerako mulabiriza abasinga basiimye busiimi abuweereza buno kamagulumizibwe amiina kitiibwa kibeere kya mukama amiina basinze kubasinze kusiima olw'okulabika nti ebbanga lyonna ozooyogera oyogedde ku nsonga era waliwo agambye nti ne bannaddiini abamu mwagiringa egiriko kagamu wandibadde bwe bagambirako ate ensonga eno bwe kituuka ku kyebiteekateeka bawulira ebibanga ebitasaana nti oba mwaliyingidde ne mu paalamenti n'abayo ne mugezaako kubategeeza nti abange kino tekyalisaanidde kujja mu ggwanga erya Uganda mpozi eyasoose wali yadde ayogera ku nsonga za mukulu William Ruto twamugeddeko nnaku lwajjo nga kakasa nti mukkiriza naye nti bamuwulirako bingi naye wamukozeko lisaaki naye anti
Bible egamba twegendereze nga bwe tuwulira. Twegendereze nga bwe tuwulira. Yesebo go wasomye wano eggulo. Omukazi gwe bayita Yezeberi. Bwe yayagala okutta omusajja gwe bayita Nabos. Yateekako y'abajulizi ab'obulimba ne bamukuba social media. Ne bakuba Nabos social media naye n'akinyonnyoka. Kati sometimes era kyekizibu kye tubadde nakyo ekitiisa abantu baffe abakkiriza oba abakristaayo okuyingira ebyobufuzi. Kubanga bano ababirimu oba ababisookamu ekimu ku bibayisa date game bo date bamukwatiramu ddala ne bamukusiiga bwe kiba kyetaagisa era nakubuuza n'okubuuza ate wali oyingira byakikkiriza tukumette wayingira totegedde ntujja kumetta n'olwekyo possibility ez'okumetta mu byobufuzi wangi ate ku mulembe guno kyeyongedde nnyo kubanga edda nga social media tennajja abantu batyanga etteeka lino erya libel defamation nga bali talijja bakwata. Social media tali regulated. Police trainer gyekusanga akuwabira talina gyakusanga omukola ekintu kyoyagadde essaawa yonna okolera mmannyamala n'omumetta kajubi n'omumetta n'oga nti ali abafu era twabaliridde busega twakalyaba nga tubalya ne sente za kajubi n'okyogera nekitambula naye nga gwe yakyogedde n'okutegera tebakutegedde gy'oli. N'olwekyo ekyalenge eri mu social media nti okuwaayiriza kungi okumetta ettaka kungi okuddugaza kungi oluusi olumirwa okutegeera which is which. Kati kyobulaba nti nga ogyeko okutandika okwekengera ate abantu abaffe buli oyo musokolmemu muwaana sokolmemu mwogerako nze nange njagala kukubiriza nga mwennyinaffe bwakubiriza tugende empola ku bye tuwulira. Bayibuli egambira ddala ng'etulabulira ddala nti tokkirizanga ekiroope ku mukadde okutuusa ng'omaze okufuna obujulizi obw'abantu ababiri oba abasatu. Bayibuli etulabula okuva edda abantu bawaayiriza abantu. Muntu akuwaayira ate kati bwe kituuka mu politics kisukka bakumetta ekintu essaawa yonna ne bakuddugaza bulungi nnyo. Okiwulire kati era bambi abantu abamu abataagala kumettebwa bisooto kyekimu ku bikyabatiisa. Kati era kyobulaba mu campaign nevuddeyo nga tutandise okutendeka abantu n'obba mentalinga bagende bajoininge politics. Era ekyo tukibagamba nti genda nga weetegese nti ebyo byo gye ebiri bisiŋŋanibwayo mu muzannyo ogwo. Naye gwe bwe bakuvuma tovuma, bwe bakumetta tometta, togula bacuba, togula baana ba social media. Mbadde njagala ewiiki eno munkubire kajubi ono sente za mumuwaayirize buli kintu kyonna ekisoboka mukimuteekeko mugende ne mu computer mukole photoshop mumulage mumuyungeko ku kintu mulage nti aliko omukire emabega agenda ne mu nnyanja alina omukire emabega mumukube ekifaana nga bakutandise ku photoshop balina kye batakokola. Kati naye kyali challenge nene nnyo nga tusindika abantu baffe abatya Mukama tubagamba mugende mu byobufuzi. Enwana eyo ekyaliyo ey'ekibuyabuya simanyi okiwulidde yessebo kati nsobola omugamba naffe tubeere begendeza ku bye tuwulira ebyogerwa kubanga gwe bana bukakafu ki nga bye bamwogeddeko yabikoze. Yuno ensonga ya William Ruto bwetyo mulabirizi bwajanukudde akadde kaffe katambudde mulabirizi naye ndowooza nja okusaba oyogereko ku nsonga ya Mighty Conference kubanga naye ate eyengedde abantu okubawa omukisa okukimanya oba okukitegeera n'okwongera okweteekerateekera mu budde obutuufu obwo. Banange njagala okutwala omukisa guno okubeebaza mwena abadde batuwuliriza ensonga nnyingi tuzoogeddeko. Yensobola mpozi okusembyayo mu topic gye tubaddeko wano ndyoke ngende ku Marriage Conference twogedde ku kigambo kya curriculum ya Uganda. Tuvudde eri nti eggwanga lino nga tunalwanyisa ebbula ly'emirimu lye tulaba eri ku taakati abaana baffe ne bamala okusoma naye nga tebalina mirimu gye basobola kukola. Omwana n'amala okusoma ate n'abeera ku street ng'akola course empya etali neetegekere wangi akola course empya ebeera ku luguudo okwo bagiyita street theology. Ye course gy'okola nga wamaze edda graduate ng'onoonya mulimo oli ku street onoonya mulimo ova eno n'okkirira n'oyambuka n'okkirira oli ku street
bagiyita street theology oyinza lugimalako emyaka 5 naye nga wamaze dde okusoma mukadde weyataddemu ssente nakunyiigira omuzadde no abazadde baze omuzadde ateekamu ssente ng'alina essuubi ng'amanyi oluva bwoti ku ssomero amabanja mugasasula ate ne waaba yaweerera dde abalala ne bamudisappointi naye abeera n'essuubi yawo bambi yajja n'amanya nti ssente zanfuuka nnyingi obukadde bonna semesita obukadde busatu semesita abazadde bamu batunda poloti n'agamba kanjitunda omwana agenda asome bwana avaayo tujja kusasula ebbanja bwana avaayo tusasule zende zimu zivamba manerenda kusomesa mwana kati okusoma kati okwenda kuzikufaanana gendeera ku kyeyo mwizo gaya ku kyeyo nekibalamira okitegeera taata kakati sooka otunuulya ekizibu ekiri awo nti omwana kusomera avuddeyo sente omuzadde amutadde ku pressure amugamba sente z'abandi tuzijjawa manerenda ebintu ennyumba agenda gitwala poloti agitwala ekibanja akitwala omwana adda ku luguudo n'akola street theology anoonya mulimu tagulaba lwaki tigirabika kabonero ak'enkukunala ak'abannaffe abali mu kusomesa abali mu kaliculamu abali mu control yaayo abasomesa baali badde nabo baswalako ne bagamba naye bannaye nga tufulumya ba job seekers bangi tugenda ddeyo okutandika okufulumya ba job creators tubafulumya ddi anti nabo bogamba okwefumiitiriza ate nabeera ba job seekers baliwa aho bennyini abali mu bifo ebikulu nabo ojja kumusanga naye nga talina gwe yali atonzeewo omulimu abali abasomesa baprofesa ne balecturera ate gweolina omubuuza gwe kyogamba oyinza omusanga asomesa mu matendekero amalala 4 naye nga ye nitalinayo lirye wabula era nga abasuubuzi abaamanya bwe bakola bizinesi bo baateekawo ettendekero era gyasomesa kati ate ekyo kikyusa kyangu nnyo ekyo ne bwe tuba tukyebakiridde mu myaka 3 kikyusa kubanga bwe tubanga bwe tulina wakiri tuleete ba expert tubasasula omusaala nga bwolaba bwe twamalidde ennaku zino tusasula abaana ba science oba abasomesa science tubasasule bulungi tutondewo omulembe gw'abalekicala wangi tugende mu zi colleges zonna ezitraininga ba teacher kati ekyo tukyebakirire nti bannaffe abali abasoma obusomesa baleme kuvaayo nga tubatendese kujja kutonda ba job seekers tugambe nti ekimala ekyo kikomaawo buli ayimbira ku lubaawo okusomesa please create job creators produce job creators gavumenti ekifuule ebeere vision yaayo tukimalirire tukyebakirire fena tulwe luyimba lwe tuba tuyimba tukwate jane gye bayita the journey of industrializing this nation yengeri yokka gy'osobola okumalawo ebbula ly'emirimu oyinza okugenda no ku airport n'ojja okaaba amaziga nabaddeyo buli lwengerayo nvaayo nga amaziga gatonya mbeera n'akatambaala abaana bonna bafuluma Uganda nabuuza omusajja nti abo bonna benda babambadde hijaabu bagenda Makka balagawa nanga ndi abamusina basiraamu ne mubuuza baki nanga ndi baana abo bagenda kunoonya mirimu bambi bagenze Iraq bagenze Saudi Arabia ne mubuuza bameka nanga ndi ate kati bakendedde kubanga nalaba abaana 7 nga basimbye line ne mugamba mufulumya abaana bameka olunaku abagenda nangamba tufulumya nga 7 naye bakendedde mu lockdown tubadde twalanga 15 buli lunaku natya nnyo ne ngamba Uganda egenda kusigala mu abantu ku airport wano Entebbe wano ku airport Entebbe oli yanga nti olwo 7 lutono lwetufulumya olunaku ennaku zino mu lockdown nti tubadde twalanga 15 buli lunaku namuli abasoma bano betwale twogera mwemuli abo bonna ba graduate mwebali kubanga anoonyeza n'omulimu akoze course empya yegambye gyokolanga omaze graduate nga gye bayita street theology mulimu agunoonyeza gubuze n'agandi kati ekisigaddewo kangende enjoze ekinaabirowa e Saudi Arabia naye ngeri ekizibu olaba wekiva we produce a lot of job seekers sooka ombuulire sente zatwogera amazima nga tugenda okukivaako sente mmeka ezigenda e Saudi Arabia Sente Saudi Arabia jo sinye ziri sente mmeka obukadde obwo bwe munoonyana okwenonyamu okola passport mumale gimuweeko ekitongole ekibatwala omuntu akwata obukadde 3
oba 2 n'ekitundu n'abuwa ekitongole kinamutwala ngalogo nalaba ali ku street mu UAE ali mbayina batuuka emirimu mugendayo nga tegiri batandika okusula okwo naye soke twogere ku sente tusooke twogere ku sente ze bakozesa nga bagenda ziri meka miliyoni nnyo banekitundu ezimutwala singa universities zaffe zino ne colleges zaffe zibadde zifulumya ba job creators ng'omwana obwongo bwe muli obukamula ebikajjo n'akikola mu juice namuparkinga mu parking ye oba mu kaveera ke oba mu mukebe gwe oba mu cupa ye namuteeka mu supermarket abaana nga bayiza ebintu ebibagasa okutondawo emirimu ezo miliyoni nnya ate zitandika omulimo singa colleges zaffe zifulumya ba job creators naye abaana bafuluma ku university nga babagamba omaze naye nga talina kyasobola kukola ayina kunoonya mulimu bamukozi ate ng'emirimu gyaggwawo dda nti batutandikirawo nga tuli mu primary naye tuwandiisa ebbaluwa ezisaba emirimu baali batuteekateeka kusaba mirimu mu P4 mwe twatandika P5 okukola application letters era nga bagikuweerako obubonero kaakati ekyo egenda kuba wiru ya gavumenti emalirire eveeyo ng'eyogera language eyo tolina bw'ogenda kumalawo brain drainage kati gye tufeesinga that's a great brain drainage saagala kulimba nange nyinayo abaana abakristaayo bangi abagenzeeyo kubanga sinze Uganda sinze ngendo kikyusa naye the reality is we can't continue like that tetusobola continue ekyo kibanga muntu kuvaamu omusaayi nga gukuvaamu nga gukulukuta nga gugenda buli kaseera gwe noga nti abajja kunteekako eccupa banteekeko eccupa gundi omusaayi nga gukuvaamu nebwebanga buli nnaku ofulumya kagundi ka hafu lita otiisa nnyo Uganda wetwogera kati ekulukuta omusaayi gwayo gufuluma eyo brain drainage eri ya waggulu nnyo ekyo kiri waggulu nnyo okuba nti abe tufulumya ne bagenda mwaga amawanga kikaabya gavumenti yali sifaayo gavumenti efunamu sente mmeka mu misolo kubanga mpulira mbu ekimu ku bigaana gavumenti ekyogerako sente nyingi zibafuna mu misolo mu baana abo bagenda naye twalirowooza ku Uganda ey'enkya ng'ogyeko emirambo egivaayo n'abaana bakuba emiranga ababuuka beesula ku bizimbe be bakuba emiggo be bakola kyabwe basooka bateeka oli ebbali naye nga nabo baki nabo bangi amawanga ag'Abawarabu ebyafaayo tebitulaga nnyo nti si byafaayo byokka ne current affairs tezitulaga nnyo nti barespectinga human rights eddembe ly'obuntu tebibakwatako terituukangayo kibayita eddembe ly'obuntu terituukanga mu Middle East Abamerika bebalyogera balimanyi naye ate ekyewunyisa nti bali bakwano baabwe nnyo wano mu Uganda nomala tolisaamu kitiibwa eddembe ly'obuntu bakwambukirako Uganda terina ddembe ly'abuntu tugenda gisiba kuteekako embago tugenda kuteekako natti obabuuza Saudi Arabia mugiteekako ddi embago ffe tutega engalo tusabiriza kuba kati jujjukire byakasogi sogi byatambula biraga abanene abaleka okuba nga bakirimu era Trump n'ayogeza amaanyi eddoboozi liga livumbeera kubanga kankweyo ka research katono Senteza wasoma history ojjukira slave trade we yabeererawo amawanga gana abiri gonna gatwala ba slaves okuva mu Africa America yatwala ne western countries nezitwala ne Middle East yatwala bangi ojjukira nga batusomesa munusunu windies na biki abasajja bajjanga wano ne baleeta amaato gaabwe ne bayoola ne batwala batwala baddu bangi nnyo mu Middle East era bo tebakivangako n'okutuuka leero bakyakikiririzaamu nti omuntu osobola omugula n'abeera muddu nakati bagula ku bino ebitongole byaffe byowulira ebitwala abaana bakugulira Uganda nga getewategedde ogamba ogenze nga mukozi naye kakati kankuwa history oliyowo bino ebyolwalosooke tubireke waliwo bajja obbinyigiramu abaganda kati tubalinyira mu luwombo lwabwe naye njaga kulaga omuntu gwe bayita omuwalabu ne mindset ye abazungu bwe baatwala abaddugavu nga babajje mu West Africa olwaliro bw'otuuka mu America race eyo jagisangayo abaali abaddu be bajja wano nga baddu mu West Africa Nigeria wonna we bayolayola Liberia nawo Cameroon bw'otuuka mu America eyo race y'abaddugavu ojja gisiŋŋaanayo kati baafuuka ba African Americans be tuyita abanigulo abawalabu be baatwala mu kiseera kye kimu bali luddawa be baayoola ne bayiwa eri bali luddawa waliwo yali yeebuuza ekibuuzo ekyo abawalabu bali baatwalanga na bano baatwalanga bw'ogenda mu America okucekinga ku be baatwala
olulyo jaddula race gye lyo balengera nga webali baba preservinga gye bali era bafuuka b'Amerika baayo ebirala tuyinza obutabiyingiramu naye ekibuuzo ab'abawarabu be baatwala bali luddawo betuuka ali tubalabayo omanyi kyaliwo eyo race yonna baagitta baabatta bonna omuwarabu bwatuukangayo ng'ogenza omukolera ekyasookerangako jjukira ekika ky'emirimu gy'olina okukola mulimu n'okunaaza abawarabe mulimu okunaaza ne mukazi we mulimu okunaaza kati tojja kubeemoolerako ng'oli mulamu otandika okunaaza abantu ng'ate okyali mulamu alina okukulaawa n'akugyamu obuzaala ofiira ddala akulaayira ddala bulungi kikubewo nga bwe kiri tokola wuwe tewakolanga wuwe ng'ate okyali ng'oli mulamu alina okugyamu obusigo n'abusuula wali nagandi kati kola mu nnyumba ne mukyala nga oba munaazi n'abaana naaza naye tegeera nti olituuka kuva ku nsi kuno nga tozadde mwana sikulanga weemoolamoola nozaala muwala wange omwana bwe batyo baggwawo bwe batyo babasaanyaawo resi yonna bagisaanyaawo yonna there was no reproduction tewaliwo okuzaala babasaanyaawo mindset eyo bakyagira n'olwaleero nti gwe toli muntu kyebaagala kyebakola bakugulanga bwe baagala ne bakuyisanga bwe baagala tuleme kikubira nnyo mu ngalo nti abaana baffe bagenda abaana baffe balinnya ku nnyonyi banne mukyuse kalikulamu abaana abafuluma ku university basome kola bintu babeere ba job creators tuleme gamba bwe abaana bagenda kubanga munebyo mbasomesa tebabitegeera ava ku university muzadde watadde musene nyingi nnyo naye bwavaayo omubuuzi osobola kukola kitasobola talina kyasobola kukola so tulina okuvaayo wangi tubeereko kyetugamba nti ekimala kikola kitya kimala tubeereko byetukyusa abanyumirwa kaliculamu eyo efulumya ba job seekers emirembe n'emirembe nga yeeriwa okufulumyanga ekyo abaginyumirwa be bamanyi kye bagifunamu naye terina gyegenda tutwala you cannot fight joblessness mu ggwanga lino tosobola kulwanyisa bbula ya mirimu nga toindustrializinze eggwanga lino industrialization is the way to go deka buli muntu ava ku ssomero okusoma abeere nga amanyi alina kyasobola okukola ng'alina kyasobola okukola oba akamula nnyaanya n'azikolamu ekintu oba akoze ensene n'azikolamu okitegeera ng'omuntu alina kyasobola okukola nekijjamu ssente sebo nkomyawo ebirala tunabyogera olulala kati lunaaba olundi lwadde oli ku conference mwebale nnyo mwenna abatuwuliriza kansembyeyo okubayita mu conference y'abafumbo yanca enkya lwakumeka etandika nkya ekyenjawulo kyokka nti etandika n'abakyala ate olwe friday lujja kuba lwabasajja tulina we tujja okujja olumu lwomukaaga tulina tujja okujja olumu lwomukaaga naye tugamba banaffe mwena abali eyo abakyala mwenna olwenkya ku ssaawa 6 mpaka ku 8 ffenna twanirizibwa eyo lankyawa ffenna twanirizibwa abasajja n'abakazi abafumbo n'abatali bafumbo abavubuka n'abakadde kyabonna nga lankyawa bweteeka okubeera naye ku lwokutaano bwe kijja okuba ku 6 paka ku 8 ffenna abavubuka abakadde abafumbo abatali ffenna twanirizibwa abasajja n'abakazi naye essaawa ziwera 8:30 nga tuswikinga mu marriage conference okutandika n'olunaku lw'enkya atali ng'avaawo ate lwaki owuliriza ebintu byabafumbo nga toli mufumbo ojja kukyamukira bwereero ovaawo genda oleeta emitawaana nolwekyo jangu gwagamba nyina omuntu simanyi okiwulire bampasa oba nawasa nyina omuntu ewaka jangu mu conference eno ofune ate obukodyo obupya obunatwala obufumbo mu maaso abantu abamu obufumbo bononeseeko kubanga bali ku bintu bikadde buli byayogera bikadde emboozi yanyumya waka nkadde ebigambo byakozesa bikadde kwegamba obwongo bukadde mulimu okuwagala okwenjawulo naye gwe nobeeraawo nga bwekiriba emirembe n'emirembe amiina bufumbo bufudde bufumbo bwetaagamu okubuzza obujja buli kintu olaba nemotoka bagikola service n'ogikyusa wuyiro n'ogifuuyira gundi naye gwe ekintu obadde nakyo emyaka 10 kigenda kikukaddiwako otandika okulaba muno n'omukuba tokyamukuba takyakaaba akati yenteekateeka mwe muli ekyokuba nti abakyala bagenda kusooka kujja lwabwe n'abaami bajja olwabwe ebyo byanca
enkyalo tugambirwa abakyala luno okuva ku 8 paka akawungezi bakyala kakati ate oluddako lwo Friday lw'abasajja ndowooza bano bakkirize bagambe tebalinda ku radio tebalinda ku TV ate tugenda kusomesa bintu bya buziba nnyo oli ayinza ati okugamba nakwatira ku TV enda kubeera wabi nedda ssebo oyina kujja n'otuuka n'obeerawo tebigenda kukirizwamu amawulire biri bintu byebuziba tetuyinza kuddawo ati ntubiteeka ate ku TV kati ku TV tolinda ate nga twagenda ate abakyala bayinza okugamba ati conference ayinza n'okunyiiga enkya ntiki agenda okulagatwaddeko kagundi abaana bataddeko naye alowooza nti abaana nedda banaye mutubalemu amagezi tetuyinza kuga nti ate byabakyala ate nti ate bibiri biri ku TV ate olwebeera bifuse by'abantu bonna kale mwebale kubanga mutuwuliriza mukama abatuwere mukisa Dawudi Kiganda ge gange kale wonna wosinzidde okubeerako olunaku olwaleero nkwebaza kankujukiza nti olw'enkya ku makya kusaba okwagolokoka olye ekibuga saavisi eyo yiyo gwe ng'omukozi oba yaffe ng'abakozi akeerawo ku ssaawa 12 paka emu ku Christianity Focus Center Emmengo mu Kisenyi owulidde ssaawa 6 ebeerera nkyawa eyo ffenna tukkirizibwa wabula ku ssaawa 8 conference etandika ey'abafumbo abakyala be batandika olunaku olw'enkya abaami affe tuli ku lunaku lwakutaano ate ku lw'omukaaga kitugatte wamu abafumbo ojja n'emunno ku lunaku lujja kubeera olwo lwa mukaaga yaleero tugikomekkerereza wano kakasa nti mulimu byojjeemu bingi wezzeemu mu ngeri emu oba endala otunatandika olunaku olw'enkya mukama katonda omulungi omwesigwa yakukuume sola bulungi weeraba